kuju bungi nnyo obugoba abasajja naye abasajja ng'emmando alinye waliwo ebintu bye batamanyirako ddala gwe ne bw'otuma kapa kaati mbuze kapa nzize kapa yineze kapa ng'omusajja yayagadde okwana tomubuulira ebyo gwe muwala gwe ne bw'oneetuma kapa kukakasa amazima ga Katonda mu ggulu abayaye b'e Kampala tojja bawona basebeere gamba nti nno nti mukazi wo yani nti kapa nakyo tekivaamu bulungi kale era nga wano mbadde mu kunyumya mbunyumyano ne bakyalibo nti sebwati omukazi wo yani kapa ye mukazi wange owulira nga tekivaamu naye muwala gwe kapa kaati kakasa kukakasa basajja b'e Kampala wano ne bw'oneetuma kapa osaaga n'okusaaga so olunaku lwendivaayo okwesimbawo nja kwesimbawo ng'akabonero mbizzi kalulebe mutannundi bino emugira mbu akabonero saawa siba akabonero lediyo akabonero ki nze nja kujjanga akabonero mbizzi tulabe ate agala nga mubireka okulonda nga mugaana okunonda nga nedirayo mu ndongo yange sabula sikyo mfano gono kanyinyanyole waliwo WhatsApp z'abasajja abamu nga wogitunuuliramu ozirikirawo buzirikizi waliwo WhatsApp zano ng'ebalagala nga akatungulu bamu amaaso goti nobanga ge batadde tiyagasi mu maaso ana naye katiize waliwo WhatsApp z'abantu abamu kati ng'eyange era oli agikeberamu kati era nze kati badde Mukama Katonda kale era osalamu obubakabaka buli awo nga mbadde ekyatinga ne gudi faza Sepriyane kisito era ogira ki bubakabaka faza lubo wanga agira Suuna nga tewasobodde nga sakulabye ku lwesande tewasabye nga ndimu nga nyinyonyola bibeera nnoze mu WhatsApp gundi zange bulaza Suuna ku sande nga tewasabye konzeho nakubye nnyo ebidongo mu nsonyi wa faaza nze bye bibeera ne bannange oba kikinza WhatsApp yange byebyo ebivaamu ebyo bino emubeera mu WhatsApp group ezensasagewa nze ndi mu bino bi WhatsApp ebya Fathers Union munyumya ku bufumbo obutukuvu nti omukristu gundi lwaki tawasa situmanyi sewatu lwaki tawasa kitumanyi lwaki buvuzi bubuvaawa tiwasira nti ebyo ana kati waliwo WhatsApp kati ngo kaliko WhatsApp yakatongolo omutongolo oba kati oba efaanana etya waliwo abantu benegomba okulako ku WhatsApp zaabwe ezifaanana kati wa WhatsApp ya budumulaasi kati yankuba mukubi kafaananyi bwe nti nenjirava ensasage eri omwo noga bannange bakikati bannange bali waliwo abantu bo nga bo WhatsApp yawo yawalukagoba eri etya banna nemukama nsulako mu WhatsApp yawalukagawe nti mama nyabo waliwo WhatsApp gye negomba okutunamu kati
era ogenderawo ogendeyo mu ddwaliro ne bakuwa galubindi. Mu ddwaliro ne bakuwa galubindi. Abanonombwe yawire mukabya wa nga n'omuntu yagulirawo wire mukabya Facebook yamujjako emitwalo 7. Mbu WhatsApp yawire mukabya kati wire mukabya bayinza n'omuweereza obubaka n'atabulaba nabbulaba mwana jangu tulabe wano mwana wange WhatsApp ebintu byabo mukabya bamusomera bisomere ebisi eyo teyina mulamwa kati WhatsApp ya Bad Bulaka banange mukama waliwo kati WhatsApp ya Bad Bulaka WhatsApp ya Donizera hagala oyinza okusanga yafulufiga nga tamulino kantu nga nongofu nga terina tabu n'akamu nga nyonjo nga nyonjo talina buzibu n'akamu n'akeddagala ng'eryawo ebintu bizibu mu ebintu byamulowooza sibe bibeera ng'eryawo ntereevu atayina yadde omuyembu neyawizo nayo wizo nga kuva lyafu wizo nga omusajja akakana takyalina matanta wizo mumuleke bwe yawizo naye bayimbi ki waliwo gundizegamba noga kati kundi yani awo WhatsApp yani awo gyoyinza ogwa muno ne bakuwa ekitanda yani gyoyinza ogwamu awo ne bakuwa ekitanda sikyo buli kyalo kuliko akawala akalokola katenga sikyo tekagaba ku Nsasage sikyo mwekanga lubuto sikyo naye bannange mu WhatsApp ya DJ Nimrod wabula nakyo kiri omwo naye ina okubanga nzibu nnyo ogigula n'ogyegulira ne boneeyita kapa bajja kukwana muwala gwe sikyo 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 kati waliwo abantu nga ne bwabeera ne WhatsApp nga tutawana nakebera mubeera bubezi mugumu ng'omanya afuna omuntu obwatuula kati waliwo abasajja abakulu nga bamatiya luyima abasajja bafa abayimbi kati nga bamatiya luyima era mukyala we nakakaawo abeera mugumu ng'akimanyi nti nno kati Nsasage kyeyinza okubaawo waliyo abasajja abakulu nga ne baba ne WhatsApp toyinza kukyuka kutunulayo obeera mugumu kati nga Dani Mugula bamuzeeyi bafa abo ab'amaanyi abo abayimbi bakadongo kamu ne waliwo ebizeeyi ebyakuza empaka kati nga kimuzeeyi Katula waliyo abazeeyi abakuza empaka nga kimuzeeyi Katula oyinza okukebera mu WhatsApp ya muzeeyi Katula n'ogwa eddalu ne bakuweerawo ekitanda kati omuzeeyi nga muzeeyi Matiya Kakumirizi bono mbate yakayibanda
oli ku Kayibanda ne data gwa ku simu n'atamanya nakumanya nti aweddeko zebyale Kayibanda ngana kubuuza Suuna jangu bino mwe mubimanyi kati nga nsindika tebikyagenda n'omugamba data yaweddeko dda kati kati anna n'ebintu bino kati bamuteekako batya kati Kayibanda tasobola kuteeka data ku ssimu kyokka Katonda akola ebintu ebyewuunyisa naye asobola okugula naye ayina obusobozi obugula smartphone buli luvannyuma lwa ssaawa 2 asobola okugula smartphone empya okumala omwezi mulamba buli luvannyuma lwa ssaawa 2 obwo obusobozi abuyina ate naye kati waliyo oli nga tasobola kwegulira smartphone naye ng'ateeza obusobozi bw'okusaako data ne bwe babinyiga abimanyi naye nga tetagiina nagiina kyekyewuunyisa Katonda ono akola ebintu ebisesa n'okusesa Kayibanda tamanyi bwe bateeka data ku ssimu wadde ng'alina obusobozi obusobola okugula essimu empya buli luvannyuma lwa ssaawa 2 Kayibanda wansasage osobola omuteerawo essimu 2 ng'emu ya mitwalo 9 ng'endala ya mitwalo 4 n'omugamba londako emu n'alondako eyana naye nga yamanyi yeesinga erya obwebbeeyi tabitegeererako ddala naye nga teweerabira nti sente ezibigula zirina kati awo Katonda w'omuviirako